Nyongera okubalamusaako mikwano gyange mwenna abeekumira ku UG Updates TV mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Leero nze n'ensonga eno nga njagala tugiwaayeemuko nga tutunuulidde omubaka waffe Joel Ssenyonyi, leader of opposition ate nga spokesperson wa National Unity Platform. Njagala kunnyonnyola lwaki abasajja batandise omukuba, lwaki batandise okwagala okumujja ku platform, lwaki buli media, buli muntu avayo ku social media ayagala kuba Joel Ssenyonyi. Mukwano gwange genkuleetedde otegeere ensonga lwaki. So tuwerabira kintu kya kusubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo, subscribinga, sharinga, commentinga. Jikira nti omwami eno Joel Ssenyonyi lawyer, ate era y'omu ku ba young politician be tulina mu Uganda abatandise obutandisi. W'otunuulira ebbanga ly'amaze ebyobufuzi n'ebintu by'akoze ne bye tulaba bitumulabamu by'asobola okukola, ddala bituwa essuubi. Bituwa essuubi nti no Uganda etandise okudevelopinga ba leaders abali strong. Kaakati gavumenti yaffe kyeyina ebiseera ebisinga eyagala nnyo kasitira aba omuntu politician ng'ali ku opposition leader nga w'amaanyi, eyagala nnyo esooka emukkirize wansi, kyokka ate n'etamanya nti baba battira Uganda bitone. Uganda ey'enkya baba bakoze ki? Bagittattanye. Njagala nkuwa ekyokulabirako, abaana bonna be muwulira bayita mu gavumenti ne babasuulamu akantu ne basirika ne bakoma mu bantu ne boonooneka nga abantu bamaze ddo bajjamu obwesiga, baba bakulembeze balungi nnyo 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 nnyo. Example gye ngenda kuwa ku Ssegirinya, nkuwaani awo omulala, nkuwa Mpuuga, nkuwe mubaka ki omulala awo, bubaka kale bangi agenda mbamenya mpola mpola, olaba nga b'amaanyi. Naye gavumenti ekola kyamaanyi nnyo okulaba ng'ebassa wansi buli wavaayo omuntu nga w'amaanyi ng'agenda kuba nga abayigganya. Kasita bannalaba omuntu ng'anaasobola okwekika mu kkubo lyabwe, bafuba nnyo okulaba bakola ekisoboka okulaba ng'omuntu oyo bamusapulesingawo, bamuggyawo mu kkubo lyabwe. Kati omwana ono Joel Ssenyonyi, ensonga lwaki olaba akazito kazze, ensonga zonna ezibadde eri nga zirumika NRM ne gavumenti yaffe, byonna obadde obiraba ebigenda mu maaso mu parliament okuva Joel Ssenyonyi we yavaayo, ne batandika okubanga bakoona ku nsonga ya Mpuuga okwegabira miliyoni 5 zibayita service award, ne bagamba baveeyo beenenyeza abantu bassa ekyo sente baziggyeeyo. Byonna ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga, sanctions ze batadde ku gavumenti, ze batadde ku Anita Amongo, ebyo byonna bibaddewo nga babitunuulidde. Ng'oggyeko nti no Joel Ssenyonyi is a leader of opposition, ate ng'era y'omu abatuula ku kakiiko ka parliamentary committee, alina okubaako oba okitegeera ekyo. Kati jjukira buli kavuyo konna ke babadde bakolera mu parliament, kukumpanya nsimbi, kukubba ssente, byonna babadde bituula mu kakiiko aka parliamentary committee. Ba commissioners ne bano bafo commissioners ba backbenchers mu kwegabira akasiima ako mwe basinziira. Naye Joel Ssenyonyi bazze bamuggalira emabega nga tebamukkiriza kutuulayo. Lwaki? Batya okwe-exposinga ddiiru zaabwe ze bakutula, zibateeka mu bills nga zigenda kubeera nga zibenefitinga bo ne projects zaabwe. Kasita bakulaba nga tebasobola kugula, tebasobola kuwa kirowoozo kya kugulirira, eiza bakusindiikiriza oveewo oba okusuula sinakiini okwagala okuggyawo obulamu bwo.
sente enguzi wetu yatuuse mu ggwanga oli woogezaako mulemesa enguzi wakiri akolerera n'ovaawo oba onfuna bulungi. Kaakati ebyo byonna si nsonga, tebadde nsonga y'amaanyi, naye ejjo ly'abalamu eggwanga lya Bungereza ne ligenda likoowola Yoweri Ssennyonyi bamuwadde essaawa 4 agenda apulizentinge mu paliyamenti ya Bungereza. Gumanyi kye kitegeeza? Gumanyi omuntu nga ye leader of opposition, omanyi omuntu ng'ali ku memba kakiiko ka parliamentary committee ate nga y'omu ye yali akulira yaliko chairperson wa Konsesa. Gomanyi information gy'aba asitudde gy'aba handolinze. Kati bano abasajja n'olaba bakubagana, kitegeeza balina okutya nti Yoweri Ssennyonyi byajja okupulizentinga eri bijja kubeera nga bibakuba. Gwe mukwano gwange ampuliriza. Oba osobola okitegeera kyengezaako kugamba. Gavumenti yeebuuza lwaki parliamentary ya Bungereza eba eyinoolayo Yoweri Ssennyonyi leader of opposition ogenda okupulizentinga mu parliamenti ya Bungereza. Kati abasajja bano be bunkenku be baliko. Kati saawa zino balina okukuba Yoweri Ssennyonyi amaggi basobole okulaba nga bamusangula ku political table, basobole okuba nga eri erinnya balitattana atuuka okugenda nga takyalina maanyi. Kwegamba buli kyanaaba ayogera nga balaba naye yakyenyigiramu ali involved. Kati na zino ssente ze bamugamba biliyoni 1.4 biliyoni 1.7 sorry, singa babadde n'obujulizi singa baabuleeta dda bandibadde teboogera bwogezi. Bino byonna eby'omusuulira obubizzi ku kitebe kya National Unity Platform baabisudde olunaku lwali lwa Mandi nga security yakera saa 11 ng'eri ggulugulu obubizi obwabusula ssaawa nga 5-6. Ne ku security yali wali nga tebalina muntu n'omu gwe bakkiriza amakubo gonna agayingira ekitebe kya National Unity Platform nga bagaggadde. Eyasobola okusuula obubizzi obwo gulowooza yayitawa we baba nga si bebbo. Abamu bagamba nti mulimu ab'opposition abaakikola ate era kisoboka omuntu asobola okulya ssente n'ageyo ddiiru nze nja giyisaawo. So bannange twegendereze nnyo ababaka be tulonda. Juzi waliyo okwekalakaasa emyaka egiyise emabega era baakwata obubizi ne babusuula mu paliyamenti. Kati era kye kimu kye bakoze bagezaako okuttattana erinnya ly'omuntu omu okusobola okulongoosa eryabwe. Oba okitegeera kye kino Yoweri Ssennyonyi kye yabagamba ti oba olwanyisa enguzi yeetulula neekomawo n'etandika ate yo okulwanyisa. Kakitegeeza gundi yonna yonna ebaddewo saaga ya Mpuuga ne bafo commissioners abalala, kitegeeza balinga abalaba nti bafunyeeko kawerere bagezaako okuzibinkiriza ekituli ekibaddewo ekibakolokota nga babakoona. Kwe kukisindiikiriza nga bakisuula eno ewa Yoweri Ssennyonyi. Mu bino batunuulidde ensonga bbiri gwe zootalaba. Batunuulidde okuttattana n'okusuula Yoweri Ssennyonyi n'okumwawula ku pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokubiri baagala kubanga bazikiriza kibiina kya NUP kubanga buli kibiina kyonna wookijjamu abantu abali strong kitegeeza oba ekigendererwa kyo kisuula kiba kituukiridde. So tulina okuba nga tugumya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zino abeere nga azirabira wala, abeere nga muntu atapakuka eyeekenneenya ensonga, aleme kukola nsobi mukadde kano kubanga ekyo kye baagala okukola kye beetaaga. Kubanga balaba singa Pulezidenti Robert Kyagulanyi bamuggyako abakulembeze ab'amaanyi kitegeeza ekibiina kiba kiri laikiri okuba nga kisobola okuyugibwa. Newankubadde foundation omusingi gwakyo gwe kyasimibwako gw'amaanyi okwenkana ki. Oba okitegeera mukwano gwange? Mukwano gwange nkutegeera nga etugenda mu maaso okyali ku Yugi Updates TV yonna gy'osinzira otuwuliriza kwaniriza. Naye teweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitegeeza nti nno baba bataddewo eryanyi erisobola okuyuuza kino ekibiina
mu ngeri ki? Divide and rule. Kati kye bagezaako okukola. Era tekikwewuunyisa nga balina n'omulala gwe banokoddeyo. Basobola okuyita Mukama bakufugirira omusimbi nga muli mu katambi. Obutambi obwo bwe bagenda basalaasala nga banoonya eby'okukola ki? Eby'okulimba. Gwate teebereza singa babadde olowooza n'akatambi ne audios ze bagamba videos singa tebaazireese dda. Bano abasajja bwe bakulemererwa basobola okuyiiya mu buli mbeera, buli ngeri yonna yonna ne bye mwali mukoze emabegako eyo. Byonna byonna basobola obbireeta, osobola okudifendinga nga bakubiitinga, osobola okubanguka wansi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So tubeereremu abafuzi baffe, abakulembeze baffe, nabo tubakubiriza babeere b'amaanyi, era tukubiriza Joel Ssennyonyi yonna gy'ali abeere w'amaanyi, aleme kuva ku mulamwa. Ebiseera ebisinga w'otabuka ennyo ova ku mulamwa, asigale nga w'abadde ayimirire, luno olutalo tujja kuluggusa. Kye bagezaako okutangira, be olaba buli nsi yonna evudde eyagala Anita Among aresigninge ku lwa corruption. Kati bagezaako kisindiikiriza bazibikire ebituli. Y'embeera eri mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza okola ky'amaanyi nnyo mukwano gwange yenna gy'osinzirira mu abali e UK, USA, mukolera ddala ky'amaanyi nnyo okuba nga muli ku mayengo ga Yugi Updates TV.